bino nno sometimes bitiisa naye ng'ate tulina ekyabikolera. Wabalusewo olutalo wakati wa Pastor Jengo Andrew Yiga mpola mpola ne pastor omu amanyikidwa nga Moses Patrick abizaayo nga naye musumba wa Yiga mpola mpola. Olutalo luno luli mu Church Revival Band luva ku mpeta. Abalala bagamba bagizeewo empeta, abalala gamba nedda bwali muleme mukadde. Olutalo lw'amaanyi, empeta yavangamu ssente mpitirivu. So n'olwekyo oba oliawo omuvubuka omu agamba nti balina okuba nti bagizaawo, so nga Pastor Jengo mutabanyi wa Yiga omukulu agamba nedda ebyempeta bino twali badde nga tubyesunyiwa kubanga guli gwali mulembe mulala ne guno mulembe mulala, tetusobola kuba nti tukola ebintu ate taata bye yaleka ate naffe bye tuba tukola nedda kiba kikyamu. Ate ng'oli abakolanga ne Pastor Yiga agamba nti yes nsuubira nti ke kaseera okuba nti tuzaawo empeta era nga bagala kuzaawo mpeta. Tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi wa Mpitantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula nange gwatambula nange ebbanga lyonna nkussa munye ekitiibwa. Webale kuba nti osubscribinga gweyasubscribinga ate gwatanaba kuba nti osubscribinga ngamba kaseera obeera nti osubscribinga tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Yes ogamba otya mwana Uganda ali mu Uganda nebweru w'eggwanga nkutumiddeko. Webale kuba nti okyapa kyaliwo nga ali ku mulimu nga oli mu kyapa mpola mpola nkutumiddeko Blada. Webale kuba nti okyapa nkuwa nnyo ekitiibwa. Ensi yeetaaga abakozi, so n'olwekyo tuli suppose kuba nti twasole nga tunavumilia until the end. Wetwogerera olutalo lwalusewo mu chachi ye Kawala emanyikiddwa nga Revival Church ng'eno yali ya musumba amanyikiddwa nga omugenzi Pastor Augustine Yiga mpola mpola. Oyinza okumuteekako ne lyabizaayo entabo eva ku ki bebimu ku bulombolombo. Oba oliawo pastor ono bwe yagendanga mu maaso n'okuba nti akozesa ebiseera biri nga Bannayuganda bagenda nga bapasita abamu bagenda mu maaso n'okuba nti bagala okuba nti babuuzaawo. Waliwo olutalo lubalusewo wa pastor wakati wa Pastor Jengo ng'ono ye mutabanyi wa Yiga agamba nti empeta teetaagisa kuba nti ekomawo mu chachi era nga ebimu ku bintu y'oba oliawo byatakkiririzaamu kuba nti akola. Empeta eno eyabyamagero yaleetebwa nga pastor amanyikiddwa nga Augustine Yiga abizaayo era empeta eno bagitundanga empeta eno entukuvu ekola ebyamagero bagitundanga $5,000 n'okwamuka waggulu mpola mpola era nga empeta eno yagabibwanga buli ennaku z'omwezi 3 oba 31 ng'omwezi guggwako bagigaba lumu mu mwezi. Empeta eno yagenda mu maaso n'okuba nti ereetawo obuvuyo mu church ze Uganda mu especially ez'abalukulenga bagamba nti buli obufere bw'edda emirimu eva March ye Pastor Augustine Yiga yagambanga nti nedda byebimu ku bintu oba oliawo Mukama byamuloseza n'okusigala okuba nti oba oliawo akola abantu okusobola okuba nti bafuna emirembe. Abalala batundako kibayise holy rice omuceere omutukuvu era nga nayo kilo yali ya $5,000. Yali ani? Yali Pastor Kakande. Wetwogerera Jengo agamba nti bye ku chachi ye tebikola. Waliwo pastor omu eyakolanga ne Pastor Yiga amanyikiddwa nga Patrick Moses abizaayo. Omukyalo omuvubuka ono oba omusajja ono avuddeyo n'agamba nti Jengo alina okumuwa ekitiibwa kuba ye yamutendeka mu baba pastor era nga alina okukimanya nti oba oliawo ye alinga kitaawe yadde nga tebafaanaganya musaayi. Alina okukimanya nti yes kyamugamba muntu mukulu alina okukigenderako. Ya pastor n'agamba nti Yiga yamuloosezza nga balina okuzzaawo empeta era nga batakikola omuvubuka ono agenda kuwulira agenda kufuna obuzibu obw'amaanyi. Wano nno Jengo agamba nti nedda ebintu byammwe ebyekifere nabikowa njagala kutambulira ku musingi gwa church n'okuba nti ntambulira ku byange nga generation yange. Tondeetera bintu byesitategera kubuzaabuza abantu nakundeetera entalo za church kutandika kuba nti zidumba kubanga buno obulabirizi buto nnyo bupya nnyo era nga ngenda kusaba ondeke nkole ebiriwo. Olutalo kyagenda mu maaso balwanagana bagamba nti empeta erina okuddawo. Empeta eno ekibagizza oli pastor ensonga lwaki ayagala kuba nti agizaawo lwakuba nti erinamu akasente akayitirivu era nga oba oliawo akasente akajja ak'emitwalo 5 bakasuba every 30th ng'omwezi guweddeko oba ng'omwezi guggwako mpola mpola. Byebyo tujja bikutuusaako mu next episode. Mpitantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna ngenda kusaba subscribing gwatanamu kuba nti osubscribinga mpola mpola tutambule mu maaso.